kale mwenna mutubuuzeeko okutandikira ku mukyala. Hallelujah. Yesu yeebazibwe. Pastor atuukiriza ekigambibwa nti ladies first. Hallelujah. Pastor ndi musanyufu okubanga ndi mu kifo kino. Ekyamazima omwami wange abadde ng'ajja waneeno nga yagaba naye Kanani yanzira wala neera nga avuga amafuta n'ajja eno nga simanyi kirungi kiri Kanani. Bannaye Kanani walungi. Waliwo abagamba Yesu anyuma naye true meaning ya Yesu anyuma ngisanze ku Kanani. Zikubire waggulu w'omutwe gwo. Bayibuli egamba temulekangayo okwaniriza bagenyi. Ibrahimu yayaniriza abamalayika nga tategedde. N'olwekyo we are not wasting time. It is biblical to welcome the visitors. Yesu yeebazibwe. Ekyamazima ndi musanyufu pastor naddala olw'ebigambo byo. Bananga abantu tubeera n'entalo eyo gye tubeera naye nga twabula omuntu atuwumuliza. Naye ebigambo bya pastor Bugingo bituwumuliza mu mbeera ze tuyitamu mu nsi eno. Hallelujah. Pastor ndi musanyufu ekyamazima tuludde tutegeka olunaku luno ng'era ng'omwami we oba muganda obwagambye bane buli lwoteekateeka sitaani agezaako olwana. Naye twebaza Katonda kubanga agamba nti fe abaana b'abantu tuteekateeka naye ye yasalawo tuukiriza era yasazewo tuukiriza olwaleero. Mwebaza kubanga atuukiriza ne tulabikako ku Kanani. Mbutuufu okuva we nazze mpulira emirembe tusinziziriza ddala tutenderereza ddala tusabidde ddala paka kuwulira bulungi. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Abensi bagamba kuwulira bubi naye ffe wano tuwulira bulungi kubanga osaba paka lw'owulira obulungi ng'ekyo ekikubadde obubi kivuddewo. Nze banaye ndi musanyufu. Pastor ekyamazima tuzze kwebaza n'okwebaza Katonda yakulanidde entalo n'akulekawo osobola osumulula emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe. Katonda teyakulekaawo mbu olw'okubanga yali tamanyi nti lwaki akuleseewo. Yalina ensonga lwaki yakulekaawo ng'alina abantu balaba bookola obulungi. Bana nze ebigambo byo binkolera oluusi mbeera ku TV nga nseka nga wenjiga ogera n'oyogera ebisese ebisoomooza ddala abaami nti omwami omukyala wakusaba etaano muwemeka n'akikola omukulu. Anti mbeera mukoona mugamba oyagala nnyo Pastor Bugingo kati nkusabye etaano mpa 10 otuukirize byayigiriza. Naye era munaye olumu yeebuzaabuza. Wano tewali musango gwozza loopa. Loopa bigugerewo. Yesu yeebazibwa abooluganda. Ate era ndi musanyufu ne kuramami makula. Naye bambi omukyala oyo alina ebigambo birungi. Bannange Katonda yabasisiŋŋanya mwena nga amagezi oba ngamba oba kale omusingako naye era yasinga. naye mugezi bananga ayogera ebigambo ebirungi. Bw'obagoberera bano abantu tosigala kyekimu. Nze amanya gange yenze Nakachwa Suzani omwami wange yoono ndi mulokole. Nviridde mu church bagiyita Ndeeba Holy Gospel Church eri eyo Manyogaseka mu Ndeeba. Omusumba wange yena umemwebaze. Manyogaseka. Yes. Kasanda district. Nange banzaala wala naye Manyogaseka sikumbi. Eyo naye waliyo Ndeeba waayo. Waliyo ne Nateete. Muteekereyo ddala n'ewakizo. Waliyo ne Nateete. Gye biri byonna naye nkwebaza kwebala ennyo olw'omulimu omulungi gw'otukolamu. Ekitiibwa kya Kristo. Mukama akutuweera omukisa kubanga tubadde n'entalo nnyingi naye bananga ebigambo byo bituwanguza. Bitugumiza emitima obutatya balabe. Ne tumanya nti Katonda yaliwo ku lwaffe abalabe baffe si be balina future yaffe. Pastor Mukama akuwa omukisa sigenda fuuka mubuulizi wa lunaku. Akazindiro kampeere balo.
omulabye. Haleluya. Muyina kye muyize, si kuwa muntu kazindalo ng'olinga omuti gw'essimu.